Maziga Namiranga King Sheebah w'omukunja tasera ali lubuto ani tata w'omwana mbikuletedde mu maaso awo. Vivian Tendo wedding ey'omukyaki ewedde bibino mbikuletedde ate nga ye Godfather Maziga goka bibino mbikuletedde bye yakoze. Nga wele nkola fano kwanda boyuji ka video madde nsaba okampeleka like tweyongerewo n'amawulire gaffe agaleero. Aba Sadiq Property Consultants bagamba jangu baguze ettaka ku bbeeyi ntono nnyo ku bbeeyi ya layisi ate okozesa promo code ya wanda boyuji ettaka webanga milioni 4 bagikuza ku milioni 3 chapa bagikukolera bambi mubagezeeko temujja kwejusa. Olunaku olwajjo omukunja tasera bambi yamaze nakitegeera ndowooza mwalabe ku video shoot nti olubuto lwa Sheebah lugenda lukola ki lweyongera obunene. Abantu basinga badde bavuddeyo ne bagamba nti n'omukunja ago wafunisiza Sheebah olubuto biki wali omugoba kuba nti no wali okitegedde nti no ali lubuto kati wali toyagala abantu bagambe biki wamufunisiza olubuto naye nga ekituufu kyazuuliddwa nti no mbu Sheebah omukunja yatasera si yamufunisiza olubuto mbu waliyo omusajja omulala era olunaku olwaleero King Sheebah tugenda mutwala ku blood test oba okukebera nti no oba ali lubuto era nga muntu yenna eyeebaka ne Sheebah bambi otandika bata kale gwe uvaayo otya ng'oli muntu ategeera n'oyebaka ne Sheebah mwana. Kujjako nga just oyagala kweretera ebizibu oyo mukazi ng'oyagala mubonyaabonya era obeera sitaani ku nsi. Omukazi ssaawa zino alina abaana babiri already bali basatu ate nga okubalabirira first of all kizibu mukimanyi bulungi era nga bataata baba abaana abamu tabamanyi wabula first born we twamala tuzuula taata we era we bale mukunja tasera okuteeka nnyo amaanyi. Family ye nebiranga ekola ki ekomawo bibini kakana katambika mukunja ng'abyogerako muleta obuyembe ekitegeera kati tuba tugenda kuba ku lutalo lwa muvubuka ki eyawadde Sheebah olubuto ogenda mutegeera oti abanaye abali ku YouTube teekawo komenti ojagala obuuza omukunja atasira bali ku expo mukunja bwe kizuula nti olubuto mweruli kituufu oli lwedde omulabirira oba ojja mugamba sooka oddeyo wa jjajja okuza omwana then ojja kudda. wabaawo obweraliikirivu obw'amaanyi nti Sheebah waafuna olubuto waba yafunye olubuto nga we mulaba ekisooka omuwala ali olubuto embeera ze zikyuka n'ekirala nga nze kiba kinteeka ku bunkenke ekisooka tuba twagala Sheebah atunyonyole ani yamuwadde olubuto. Naye embeera gye yagendamu mukunja yagenda ataddeko omulangira Ssegamwenge oba omumbejja Namaalwa aba asobola okujjukira eyamutuusaako ekintu ekyo kyali mpa nkutumiddeko. Ebyo nno byebya King Sheebah ate nga tubitadde mabbali go ena tana subscribing wano kwanda boyiji wano okawo osanga amawulire agali latest kugambye turn on that notification bell akadde kajje mu personalize kateeke mu all buli kimu butambi bwa video gwalina yagala katambiko okutalaba just number zaffe 071512 inboxing tujja kuba tukola ki tubikuwa. Olunaku olwajjo bamaze ne bakola wedding official wedding vakubiri ebyokwanjula kwa cause waliwo kwanjula weeks 3 mabega ndowooza twabawa obutambi biki ebyagenda mu maaso. Olunaku olwajjo babadde wali eri Mombasa omusajja we yasazeewo okutwala embaga ye oba nga mitino wedding ya church cause byabaganda mubimanyi osooka n'oyanjula oba bagiyita introduction omala introduction n'ogenda kuki wedding kati wedding introduction baali bagimala kati eyo gye mulaba ebadde ki wedding buli kimu kyawedde era nga pastor yavuddeyo n'abagatta kitegeeza ntino kati Vivian Tendo takyali single. Mwenna abasajja abadde beetega ba Michael Don promoter temudda mukola ki okukiikayo wa Vivian Tendo era we mulaba mu studio mumuleke kubanga kati saawa zino njogerera mukyala muntu. Gwe natana bakumpera ka video ka like madden sabo kampele ka like kabenga kasotambula ebyo no ngamitadde mabbali ebya Godfather basinga mmalite mukimanyi the spiritualist waffe mu Uganda gwe tulina agwaga kama muno yikayi aliwo ebibi nyonga we mukibuga mbadde mubimanyiko onakoleje tobadde update rate twabagambye ensonga lwaki bamusibye mbu wabaddeyo mukazi gwagezaako kwana nga ali Europe era nga bambi kigambibwa ntino yamubye obukadde buli 80 millions Ugandan shillings nga ono mukazi bambi we yategedde ntino Godfather mufere ya tukida basi CMI
Yatukidde bamusiimayini era ne bamukwata ne bamusiba. Era saba zino wenjogerera ngenda kuba nkuwa akatambi oba nkwe audios nga Godfather nga yagala kugamba nga yagala kukozesa oyo omukazi oba ngenda kugamba kukozesa ekigambo kukozesa but nga yagala kale ku omukozesa kisese muwadi tewali buzibu. Kakana akatambiso keewulireko era nga kigambibwa nti no Godfather twins obutamulaba in a long run era nga basinga badde bavayo nga bagamba Omar Kakande yabirese ololo yabirimu naye nga bambi zino ensonga tezibadde za Omar Kakande yadde Omar Kakande yali yamuwoninga kunagamba Godfather ofubye nnyo ne bansiba naye nawe lumu oli kiraba. Kakana katambike era nkomewo n'ebirala. Nja kujjayo ndowooza ba either nga nja kujjayo tukomewo ffenna eno bw'oba wakumpereza invitation oba ojja kujja ne invitation gwe wonajjira eno ate tuddeyo ffenna eyo ku bibiri oba gunaaba gwa musanvu eyo ndowooza mpereza invitations gye nkulabeko eyo. Nja kujjayo ndowooza ba either nga nja kujjayo tukomewo ffenna eno bw'oba wakumpereza invitation oba ojja kujja ne invitation gwe wonajjira eno ate tuddeyo ffenna eyo ku bibiri oba gunaaba gwa musanvu eyo ndowooza mpereza invitations gye nkulabeko eyo. Nja kujjayo ndowooza ba either nga nja kujjayo tukomewo ffenna eno bw'oba wakumpereza invitation oba ojja kujja ne invitation gwe wonajjira eno ate tuddeyo ffenna eyo ku bibiri oba gunaaba gwa musanvu eyo ndowooza. Mbunze bampita Godfather spiritualist. Ekitundutundu kya bbi kino kyewadde emirembe ku nsi kuno. Kyonna bakitaddeko empingu kitunula ng'ekiwuubaalo mbu spiritualist. Naye gwe ekisiraani ky'olina n'eryenvu likujjamu erinnya. Kana akaseera nga ndi mu ddwaliro obadde otandise okufera abantu nga woolina amayembe nga wookolima ne batakolima nga woologa ne bataloga era gwe yantuusa ku kino mala kwetondera. N'obulwadde obunuma tolina kyobumanyiiko weeteeka mu bizibu. Spiritualist obufere bwa kikendeeza obufere.